Mpuuga obadde ne ssente, oyina amasomero, oyina zaakedde Masaka, ssente zo zirya wekka n'ebigali byewammwe. Bw'otandika okwasama n'otugamba nti nno famire ya Bobi Wine yekusojja yekuviriddeko okulekera obwa komishona yeyagala simanyi okugoba ebyo yasamira muli olimba. Abaganda bagamba abangi bwe basonga olwo oluusi wekyabikira naye Mathasi Mpuuga Nsamba abadde oyo asinze osongebwamu ennyo olunwe okuva lwe yagenda maaso n'okubeera ng'akwata miliyoni 5 n'azeezibika ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence amugambye ensimbi ezo nsimbi za kibigenda maaso n'okubeera nga ozizzaayo. Olunaku olwajjo Mathasi Mpuuga Nsamba yagenze maaso n'okubeera nga akulukuunya ekibaluwa n'akiteeka ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nti His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda dda maaso n'okubeera nga awambibwa era tamanyi baani bagenda maaso n'okubeera nga bamukozesa ebintu ebiringa ebyo. Joel Ssennyonyi amwanukudde Balambaluga Hale oyo ye bamwambalidde byonna mbikuleetedde gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera wano ku Beyond the Newsroom. Nkusaba nga bw'eri enkola yaffe vidiyo eno sooka ogimpereka like etambulire ddala etuuke ku oyo gwandyagadde agende maaso n'okubeera nga naye agifuna. Aya subscribing edda nkwebaza bwebaza wabula ate gwe atanna subscribing nkusaba bambi n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu subscribing tugende maaso n'okubeera nga tutambuza embeera. Naawe ayagala okulanga bizinensi yo tukubireko ku simu yali ku screen esembi ya 5 tujja genda maaso n'okubeera nga ensonga tuzikwasaganya malidadi sana. Nzikiriza tusumululire wano olunaku olwaleero. Kati kooti egenda kuwa nsala yaayo mu weeks nga 2. Of course bituze tuwulira nti abantu bano bagenda kubata kubanga baswadde nnyo nyinyi ddala okubakwata emyaka gino gyonna obujulizi tebuvaayo, banoonya ba witness abajulizi tebavaayo, tebaliyo. Abantu baba baganya okubeeyimirira kakati ffe nga abakulembeze tuvuddeyo kakati bagamba kakati bana abakatuna abagamba nti nabo tebasaanidde kakati awo eggwanga tuligamba kinti ani asaanidde. So natubiwulira nti bagenda bata kuba balina obata tebalina musango gonna. Kakati abantu nga Balamu bagenda bawulire ngambo nti abantu bano banaatera okuteebwa ekyo kankibuukire ndabike ngayinza kikoze. Abantu bano bali makomera gaffe, bali makomera ga government mu system za government niye olwokuba ebintu bino tabitegeera kati yalooza nti list NUP yegirina era be balina okugimpa. Abantu bano bali makomera ga government bali mu kooti naki details. Jukira nti musajja mukulu Balambaluga Hale nga yakagenda maaso n'okubeera nga akwasibwa obwa minisita yagenda maaso n'okubeera nga avaayo n'omusajja gwe yajja e Masaka akaterega maaso ga president agamba nti munnange nsaba ota abaana ba NUP bazza emisango nga kyokka kimanyikiddwa nti abaana abasinga baasibwa olwa kwambala barret ate nga naye abadde maaso g'omukulembeze abadde ne barret ne twebuuza abaffe lwaki atono tebamukoze bwe bati. Kakati nno okusinziira kw'abo abaana abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa emboozi eyo bagirombojja ate bye boogera bitiisa kankuwe ku bo ate ogenda maaso n'okubeera nga okimanya. Jjukira nti His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza nti tetwegairira bwegairizi wabula kino eno kiri mu mateeka buli muntu alina ofuna obwenkanya. Kati abaana bo bagamba balangibwa musango gwagenda maaso n'okubeera nga bawagira His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine president w'ekibiina kya NUP nti yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera tugenda kubawa ssente, tugenda kubawa emmotoka, tugenda kubawa obukuumi. Weewaawo nti twali mu kutya okungi mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi. Nze nno wennyini awo nga tukyali mu Safe House ko twamalira ddala weeks 3 n'ennaku 4. Buli muntu alina ennaku ez'enjawulo kubanga tetwali wamu. Bagenda batuwamba okugibwa mu bitundu ebyenjawulo ffe batujja Nansana, bala babajja Bweyogerere, bala bajja wano Banda, bala babajjiza nga tugamba mukkirize nti Kyagulanyi yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera tugenda kubawa bino na bino tubawe obukuumi ekirala tubawe n'emirimu ne tubabuuza mirimu ki. N'abagamba abamu mugenda sigala nga muli mu kibiina kya NUP nga tetubalabisiza mu kamera musigale nga mutwegera ebiri mu kibiina kya NUP. Naye bwe munaamala okuwumiriza mukama wammwe nti Kyagulanyi ffe tugenda bawa ebyo ebyobugagga abaana babatidde tugenda bajja mu ggwanga tuba tulina obusobozi tubatwale mu mawanga g'ebweru era mubeere ne security. Tulabanga kyonna kyonna kikalwamu ne tubagamba tulabe bannaffe abamu
nga babyogedde naye ate era ne batayambibwa ne bagamba tusobotulina n'obusobozi bwawa pisito ne mubeera nazo nga mwekuuma kubanga obusobozi bwonna tubulina. Byonna byonna bwe balaba nga biganye nga tubasaba bwenkanya weewaawo nga twali wakati mu kutya bajja nga wayise wiikisi bbiri nga tuli mu safe house gye twamanya oluvannyuma tuli mu safe house y'ekireka ne batukolako tesiti covid ey'obuwaze era nga bagitukolako baali basirikale nga bamayinja n'ebitogi nga bapoliisi nga bambadde ebyambalo bya poliisi waliko nabaali muleeyange babawo ebiragiro mukole bwe muti ne bwe muti. Naye nze olw'okuba nti nali nakubiddwa nnyo nga bwe mbategeeza nti ensigo b'ebitundu byange byekyama byakosebwa era n'ebbaluwa nziina nga nfuise omusaayi, baganda bange bano bansitula busituzi n'okuntwala bwe banzigirako covid test ey'obuwaze. Era wakati mu lulumi ne mbategeeza ne mbagamba ne bwe munantuuse mwami Museveni nze ngenda mugamba siina musango nawagira Kyagulanyi Ssentamu gwe musango, wabula bw'oba oyagala okukola by'otugamba okukola sooka otulirizinge tudde waka n'obujjanjabi tubufune tusobole okukola by'otugamba okukola nga wonna tunoonya ekkuba eritufulumya. Kye balaba nga kiganye nga covid test bamaze okuzikola ne tulaba nga kiganye nga buli kimu kiganye tutandika okwekalakasa mu safe house. Olwo bamaze okutugatta ne bamaki tebazze kubanga bagenda batugatta okuwera ogwo omuwendo gw'abantu 32 ne balutayo livyabo abantu batugattirako bakuninga buli bantu bonna bonna byonna gye tuyita batutya. Naye kyannaku nti baganda baffe balutayo livya bakyabamya ebbeeyo wakati mu kututulugunya naye nga batuukiranga mu kkomera ekitaya minimax prison. Osso omukadde yaliyo kino akimanyi bulungi n'ono omupya aliyo akimanyi bulungi nti batuukiranga abasirikale abambadde ebyambalo ebyamagye n'abali mu ngoye eza siviliyani nga bagezaako okutukonvisinga nga batugamba Kyagulanyi gwe muwagira bano si ali mu kkomera era niwano taliiwo. So mukizi bye tubagamba tugenda kukwawa ebirungi okuli amaka mubeere mu bulamu obulungi tubajje ne mu kkomera. Ugambye bw'otunuulira embeera n'okusinziira ku baana bye bakunnyonnyola bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bayitamu oyinza okubeera nga weebuuza oba eyo nsi ki nga naye ekituufu eyo nayo Uganda. Anyway, ebintu ebimu tugenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo tubikwasa Katonda. Osinziira ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti okubanja eddembe ly'omuntu ery'obwebange tekiriiko kugenda mu maaso n'okubeera nga tufukamirira nakyemalira wabula okugenda mu maaso n'okubeera nga akola ekituufu ekisaanidde okugenda mu maaso n'okubeera nga kikolebwa buli muntu ogenda mu maaso n'okubeera nga abeera n'eddembe lye nga omuntu ery'obwebange. Mwamulabye omusajja gwe bajja e Masaka n'ayambala bereeti zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututta, olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. To you Mr. Balam and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo te baganda baffe ta bannayuganda abo bewakwata boosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe gaba weegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya, tetukuwagira ate ogwo si musango okuba nti tetukuwagira. Twagala nkyukakyuka era si musango nti twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba nti abatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day.
okutte bannayuganda obasibye makomera nti bazize omusango okwambala enkofiira bweti ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola Mwai Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Rutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. You all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Among and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Malabye Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Among ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba, Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa Amongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize ne olwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi nnamba emu yaani ye Museveni, abalala just bakozi be. Ebyo nno bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki sikoma wano ne ŋŋamba atakumira mpeera gende mbasita okubeera nga bankumira kale mubeere bulungi ate oba oliawo mweraba kabalekera ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba mbisembyeyo wano. Nti mu bbaluwa gyazzeemu yennyamidde era n'asaasira omukulembeze we gwagamba nti byakola byonna alaga nti ali mu buwambe, wabula naye yeebuuza baani abaamuwamba era abamukozesa. Mpuuga ategeezezza nti wali yeebuuza engeri y'okuyambamu omukulembeze we Kyagulanyi Ssentamu n'okumuwagira, era ng'agamba nti ye yalemererwa okuwa ensonga ey'essimba ku bimuvunaanibwa, ate nga y'omu gwe bagamba nti yakkiriza omusango ne yeetonda, nti byonna byewuunyisa. Bw'aba yalemererwa ate okuwa ensonga y'essimba lwaki tagwanidde kulekulira, ate nga bagamba nti n'okwetonda yeetonda awo byewuunyisa. Mpuuga agamba nti naye yeebuuza engeri ki gy'asobola okununulamu omukulembeze we omujja mu buwambe n'ekibiina kye, era amaliriza agamba nti ebiriwo bimuwadde obudde okwongera okwebuuza ku ky'okuzzaako alabe ate bw'ayongera okutereeza ekibiina.